obutamanya naye waliwo omusiraamu eyali asomyeyo aya ng'ega abakristaayo bakafiri kati obanga ffe twava mu busiraamu ne batugoba igwe sooka weebuuze batuuka batya bajje balombera edduwa mu nju yo gwe pasita singa yagadde kusinkana basiraamu bano yali badde basinkana kati agende mu maka g'abasiraamu ayimirire atandika okusomeramu bayibuli mu ddiiro ddiiro lya imaamu ddiiro lya imaamu temulina nte muli mu mikeeka akwate bayibuli abagamba ate kaakati mmaze okusoma njagala kubasabira muwanike emikono oba ku bennyini abamukyalidde kati ku abalonda omu agendekewo kale abagambe nti nange njagala kujja bakyalira bamuwe omuzindaalo bugingo yeetaaga okudda eri Katonda naye tukusabira tetukusalira musango naye ebigambo bino bw'oba obiwulira ddayo mu kisa ekyasooka olina kyebadde oyogera mwennyini asaba Qur'an eyogera mu surati al Ahzab eba ya 33 aya ya 56 egamba nti inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya hayu allazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman timazima Allah ne bamalayika be basabira Muhammadi abange mmwe abakkiriza abasiraamu nammwe mumusabire era mumulamuse olulamusa olumugaanira Allah bw'aba Katonda yali asabaani kubanga yandibadde akola bukozi ku kizibu kya Muhammadi bayibuli ekugambye nti omuntu yenna atayina mwana Yesu n'ekitaffe oyo tayina Katonda mu ye kasita obeera ng'okuyigiriza kwa Kristo okuwakanya okuva lwewabeerawo mu nsi muno Katonda omutuufu tomulina kati oyo atayina Katonda omutuufu ate asabira atya mu nnyumba yo tugiseemu ebinnonogo ebeere ya nnamaddala si yamankwetu tusaba Katonda otugaziirize mu byonna bye tulowooza ebirungi otuteekeko okusaasira ku zadde lyaffe n'amaka mu bagoberezi baffe be tukulembera otuteekeko omukono gw'okusaasira ku tukulembera abantu nga bw'oyagala sebo mukadde waffe adduwaawo yabadde ewedde Sheikh Kamulali kati ekintu kye nandyagadde okuzuula kubanga bugingo abadde avunaana omusumba Sserwadda Bishop Lwere ne Bishop ono kati aliko ng'abavunaana okwegatta n'abanaddiini ekigambo ekyo yakivuddeko era alina we yagambira emabega nti mwayagala amaganduula n'ebitiibwa omwagala okuyitibwa ba bishop kyekyabati okutabagana n'abantu abo kati ate bano baanenya sirabangayo oko gwe bakyalira mu maka ge ne batuuka n'okumusabira enkolagana ennungi yeeyongere gye batandiseewo bugingo n'abasiraamu naye ffe bayibuli etusomesa bweti bwe tusoma Yokaana ekyokubiri Yokaana ekyokubiri essuula esooka olunyiriri katuve ku lw'ekkumi bayibuli egamba bweti nti omuntu yenna bw'ajjanga gye muli n'ataleeta okuyigiriza katuve ku lw'omwenda bayibuli egamba bweti Yokaana ekyokubiri yalina amasabo mu ndeeba ekyamugoba mu ndeeba ye Saala eyali mu ndeeba ku Victory Church eyakumibwanga mu overnight prayer ne lunch hour n'akwata amasabo ge n'addukira ebulenga agwa ku bugingo amugamba bugingo njagala onsabire ako nno kaali kabonero kanene nti maama Fiina yali ayagala kulokoka bugingo n'ateekako omukono omukalu ku mukazi akulira ebizimu mu nsi yonna atuddeko emisambwa n'emizimu bwe yamala okumusabira essaala etasobola kukyusa musamize n'agamba nze bwe mba nga nfudde mu bulamu bw'ensi eno agenda okukulembera okusabira emayiti yange agenda kuba bugingo tukijjukira bulungi
naye Bugingo teyayatula mu kamwa ke nti maama Fiina weetaaga okulokoka. Yadde oyagala nzije nsabire ku maiti yo naye sirina kyendi kyosa nga tolokoka. Ate nga Bugingo Bayibuli egambye oyo alina okuyigiriza kwa Kristo yalina kitaffe n'omwana. Era omuntu yenna bw'ajjanga gye muli nga talina kuyigiriza kuno, ayina kuyigiriza kuli okwa Muhammadi, temumusembeza yadde mu nnyumba yammwe n'okumubuuza totawaana. Era oyo yenna amusembeza n'amubuuza aba assa kimu naye. Kaakati kitegeerekese nti Bugingo assa kimu n'Abasiraamu abanaddiini. Bugingo alina byakola ebifaanagana eby'Abasiraamu. Ate nze simwewuunya kubanga nze seewuunya. Bugingo ono nno gw'olaba yasooka kusembezera omusajja bamuyita gundi Seeka Umaru omulogo. Era saalabako ng'agamba nti Umaru weetaaga Yesu lokoka. Bugingo ono munnaye tukusabira, naye ebigambo by'obadde otugamba ebbanga eriise ndaba nga abivaako. Nkulamusiza nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala. Mukama waffe yeebazibwe nnyo gwagenda maaso n'okubanga otugoberera. Weebale kubanga otugoberera buli kaseera n'okuba nanga buluteekayo interview zino ozigoberera. Mikwano gyaffe abali ebweru w'eggwanga, waliwo omukyala ali California yakutumidde nnyo, Sister Mary California akutumidde nnyo, akwagala okufaako ofi. Kale tukutumidde Sister Mary California ne Nalongo owe Canada, naawe era tukutumidde. N'abala mwenna abatugoberera abateekako obubaka oba comments, abalikinga n'abasubscribinga, thank you so much. Mwongere okusubscribinga n'okulayikinga n'oteekako comment. Nze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimbawa, leero tuzze tuddemu okukyalira ku musumba waffe, omusumba Konkona Osman. Tugenda kwogera ku nsonga nnyingi. Twabadde tuli awo mu weekend, Pastor Bugingo Abasiraamu ne bagenda ne bamukyalira ne bamulombera ne kudduwa, ndowooza atodde ne shahada. Mu mbeera y'emu twamulabyeko era ng'alumbye bubi nnyo ekibiina kya Nuupu, Joel Ssennyonyi, nti simanyi abasiyazi bagendamu obukuumi n'ebirala. Simanyi oba ye Nuupu bamugamba Nuupu kitegeeza bisiyaga, oba Nuupu yali atandikibwawo bamulaga concept yayo nga bisiyaga, oba Nuupu yali tenaba kujja ebisiyaga tebyaliwo. Kale ona tugenda kuba tunamu oba waliwo ko mmemba Nuupu yali akwatiddwa mu bisiyaga kuba pastor ye ataakisussa nnyo. Awo tugenda okubanga tutambulira olunaku olwaleero, naye nga mukkirize mbategeeze nti Dr. Ssenjobe wa Biva Organic akyabakoowola mwenna abalina okusomozebwa okwenjawulo mu ndwadde ez'enjawulo, omuli prostate mu baami, omuli cancer, omuli omuli fibroids, byebizimbe ebitera okukwata abakyala, omuli ulcers, omuli hernia, ebintu byonna byonna bannaffe aba Biva Organic basobola okuba nga bakutaasa. Appetite ey'okulya togirina, oba oyagala okulya naye nga towulira njala, walina TB naawona naye wasigala olina okulumizibwa mu kifuba n'ebiringa ebyo, pressure yo yegaana okustabilizinga buli kaseera ebeera waggulu, agenda bakujjanjabe nga bakozesa emiti, bakozesa habo, ate nga bakozesa ba medical doctors, bakozesa abasawo abazungu ne bajjanjabisa ebintu bino ebya natural products. Basangibwa Mengaawo okulinaana Masengere oba opposite Masengere, ekizimbe kyabwe obeera okirengera, ate era ne ku koti y'Emmengo weeri oba mugimanyi opposite waliwo ekikubo ekikyamaawo kyokwata maaso awo ekizimbe obeera okiraba ekyabannaffe aba Biva Organic. Tuukawo bajja kuba nga bakuyamba. Ali ebitundu by'eggwanga, ali Mbarara gye bali, ali Masaka gye bali, ali Luweero gye bali, ali Jinja gye bali, ali Lugazi nayo gye bali bannaffe aba Biva Organic. Bakafulu mu kujjanjaba nga bakozesa obutonde oba natural products. Nawe alina emikolo egy'enjawulo osobola okuntuukirira ku namba y'essimu 07047363 nkubireko, ate tulabe bwe tuyinza okuba nga tukwasaganya ensonga eyo, omukolo gwo gutambule bulungi nnyo nnyo nnyini ddala. Bena badde nabo ekyenjojo mukulikeeyo nnyo, mukulikireeyo ddala. Omusumba tusanise nnyo okukulaba nate.
nange ensanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Waliwo ekyandiko ekinyumira oba kigamba bwe mutuuka nga mu kibuga mubalamuse bwe muti. Kirimu kinnakikwata naye kimwe kiri mu Matayo. Kale damusa ku bantu baffe abatugoberera. Mbalamusizzaako nnyo bonna abatugoberera. Ogambye ani ali California? Mukyala Mary nkutumiddeko nnyo. Naalongo naye mutumiddeko nnyo. Ennaku zino nange mbadde bize nnyo. Omanyi waliwo omulimu Yesu gwe yatuwa ogw'enjiri. Ate nga bwe yagamba nti ebyokukungula bingi naye abakongozi batono. Kaakati oluusi twekanga nga tetulabika bulungi naye ng'ate tuli mu mulimu gwa Kristo. Omulimu gwa Kristo gwa kubuulira njiri. Tweyanza nnyo tweyanzege Musumba. Amiina. Era kulikayo nnyo nnyini ddala mu kigambo ky'enjiri ya Kristo. Tutandikiddewa amaka g'Omusumba twagalabyemu edduwa. Amakanga gama ate nina ebintu ate ogenda kuseka ng'olowooza nnimba. Nina ebintu ebirina okunneewuunyisa. Oyinza okuseka. Pasita yeetaaga edduwa. Andi kati simanyi oba agyetaaga naye twagirabyeko. Mwalabye edduwa. Twalabye edduwa mu maka. Musumba kyoyo ate. Pastor Roses Bujinga ate akubuzeewo. Era ng'edduwa eyo yakulembeddwa district kadhi owa Wakiso Sheikh Elias Kigozi. Omusiraamu. Ow'ekitambaala ku mutwe eyatoola shahada. Eyagenda e Madina n'asoma obusiraamu. N'akomawo kuno ne bamuwa okukulembera district ey'e Wakiso. Ne bajja mu nnyumba y'Omusumba. Ne bajja ne bajja nga bangi emmotoka eziwerako. Nga basiraamu be bazzeewo Omusumba. Nga bambadde ne kye bayita Juba. Ne bajja Omusumba n'ajja mu lujja n'abala emmotoka n'aziraga we zirina okupaakinga ne bayingira mu nnyumba. Nga bazze kusabira Musumba. N'atuuka n'abagamba nti mwe wammwe mizikiti mujjamu engatto wano mwe muli oddembe okuyingira. Ne bayingira nga bazze mu mboozi yaabwe basoose gamba tukusaasira ebyakutuukako ebizibu twabiwulira. Awo ne wabaawo seekoomu yakutte omuzeeyo n'abaka edduwa. N'atandika okulomba edduwa. Ate olowooza byenjogera bya bulimba. Byenjogera si bya gwaffe Pastor Bukingo sebo disikazi Mukama waffe ya Wakiso y'obusiraamu sebo secretary project Sheikh Bamatwale amira abakyala abo bonna abali wano bannamawulire mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu maka g'omulokole mwe batulidde salaamu. Kadde noonya kuseke yakulembeddemu edduwa mu kuteereko omuwulire oleme gamba nti oba ebintu bino byanjwa. Enkolagana abayona ey'obwa Sseruganda mu bantu b'amaka gano wamu n'abagenyi n'abantu abalala be bakulembera. Katonda w'ekitiibwa tukusaba enkolagana yaffe ogiseemu ebinnonogo ebeere ya nnamaddala si y'amankwetu. Tusaba Katonda otugaziirize mu byonna bye tulowooza ebirungi. Otuteekeko okusaasira mu zzadde lyaffe n'amaka mu bagoberezi baffe be tukulembera. Otuteekeko omukono gw'okusaasira tukulembera abantu nga bw'oyagala. Sebo mukadde waffe adduwa awo yabadde ewedde. Sheikh Kamulali. Akati ekintu kye nandyagadde okuzuula kubanga Bugingo abadde avunaana Omusumba Sserwadda, Bishop Lwere ne Bishop ono kati aliko nga bavunaana okwegatta n'abanaddiini. Ekigambo ekyo yakivuddeko. Era alina we yagambira emabega nti mwayagala amaganduula n'ebitiibwa omwagala okuyitibwa ba Bishop kyekyabaliza okutabagana n'abantu abo. Kati ate bano baanenya sirabangayo oko gwe bakyalira mu maka ge ne batuuka n'okumusabira enkolagana ennungi yeeyongere gye batandiseewo Bugingo n'Abasiraamu. Naye ffe Bayibuli etusomesa bweti bwe tusoma Yokaana ekyokubiri. Yokaana ekyokubiri
essula esooka olunyiriri katuve ku lw'10 bayibuli egamba bweti nti omuntu yenna bw'ajjanga gye muli n'ataleeta okuyigiriza katuve ku lw'9 bayibuli egamba bweti Yokaana ekyokubiri essula esooka olunyiriri olw'9 buli muntu yenna ayitira n'atabeera mu kuyigiriza kwa Kristo talina Katonda. Abeera mu kuyigiriza okwo oyo yalina kitaffe n'omwana. Omuntu yenna tuli ku lw'10 bw'ajjanga gye muli n'ataleeta kuyigiriza okwo temumussembezanga mu nnyumba so temumulamusanga kubanga amulamusa assa kimu naye mu bikolwa bye ebibi. Eno ye Bayibuli bugingo gye yayokya. Oba yagyokya tannaba kusoma kyawandiikibwa ekyo. Nanti kaakati nze nange simanyi okujjako nga ate gyasoma kibikkudde kubanga Bayibuli egambye buli muntu yenna ayitirira n'atabeera mu kuyigiriza kwa Kristo talina Katonda. Abeera mu kuyigiriza okwo alina kitaffe n'omwana. Omuntu yenna bw'ajjanga gye muli n'ataleeta kuyigiriza okwo temumussembezanga mu nnyumba so temumulamusanga olw'11 kubanga amulamusa assa kimu naye mu bikolwa bye ebibi. Kaakati kino tukimanyi ffenna ng'ekyamazima omusiraamu takwatagana na kuyigiriza kwa Kristo era takkiriza nti Kristo Yesu omwana wa Katonda ne kitaffe tuteekeddwa okubagoberera n'okubakkiriza. Kati Bayibuli yennyini n'egamba temubasembezanga mu nnyumba kubanga singanga bazzenga bugingo n'ababuulira enjiri nga bazze kulokoka oba n'atandika okubalaga ku Yesu kyandibadde kyanjawulo. Bazze tugabane ku kigambo kya Katonda. Naye ate bwe bajjanga bo be balina okugulumiza Allah waabwe mu nnyumba yo awo nno bugingo yeetaaga okwekebera obulungi. Ne balomba n'edduwa mu ddiiro lyo. Nze kati ewange ogirombayo. Ewange omusiraamu ayinza olomberawo edduwa. Mu ddiiro basiraamu bonna batudde ne bakwasako omwakazindaalo. Nanti kati Bayibuli egambye nti atalina kuyigiriza kwa Kristo talina Katonda. Kati seka abadde asaba ani? Abadde asaba Allah. Asaba Allah nga ne Allah mwennyini asaba. Qur'an eyogera mu surati Al-Ahzab eba ya 33 aya ya 5 egamba nti inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayu allazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Timazima Allah ne bamalayika be basabira Muhammadi abange mmwe abakkiriza abasiraamu nammwe mumusabire era mumulamuse olulamusa olumugaanira. Allah bw'aba Katonda yali asabaani kubanga yandibadde akola bukozi ku kizibu kya Muhammadi. Bayibuli ekugambye nti omuntu yenna atalina mwana Yesu ne kitaffe oyo talina Katonda mu ye. Kasita obeera ng'okuyigiriza kwa Kristo okuwakanya okuva lwe wabeerawo mu nsi muno Katonda omutuufu tomulina. Kati oyo atalina Katonda omutuufu ate asabira atya mu nnyumba yo? Pasa Bugingo buli lunaku ateekawo ekintu ekibuzaabuza. Azzenga enfunda eziwerako nga alumba kale kambeete basumba banne. Nga ebizimu ku nsonga z'abalanga zez'okutabagana oba oliawo n'abamadiini amalala. Ate ye kyakoze okubateeka mu ddiiro ne basaala n'okusaala. Kaakati Bugingo yakasoomozebwa emirundi ebiri emikulu ennyo. Ekisooka okusoomozebwa okwasooka yenno yaali kukuli okutategeerekeka naye okusoomoozebwa ye kwasoomozeddwa kwe kuno. Okusooka
Maama Fiina yasaba Bugingo musabira. Nkuzika kato. Yamusaba. Bugingo teyasobola kubuulira Maama Fiina njiri nti bw'afanga talokose. Ne walijja ku mulambo gw'okusaba tewalibaawo kikyuka. Njagala kuwa ekyokulabirako Maama Fiina oyo yalina amasabo mu Ndeeba. Ekyamugoba mu Ndeeba ye Saala eyali mu Ndeeba ku Victory Church eyakumibwanga mu overnight prayer ne Rankyawa n'akwata amasabo ge n'addukira e Bulenga. Agwa ku Bugingo amugamba Bugingo njagala onsabire. Ako nno kaali kabonero kanene nti Maama Fiina yali ayagala kulokoka. Bugingo n'ateekako omukono omukalu ku mukazi akulira ebizimu nsi yonna. Atuddeko emisambwa n'emizimu. Bwe yamala okumusabira essaala etasobola kukyusa musamize n'agamba nze bwe mba nga nfudde mu bulamu bw'ensi eno agenda okukulembera okusabira emayiti yange agenda kuba Bugingo. Tukijjukira bulungi. Naye Bugingo teyayatula mu kamwa ke nti Maama Fiina weetaaga okulokoka. Yadde oyagala nzije nsabire ku mayiti yo naye sirina kye ndikyosa nga tolokosa. Ate nga Bugingo akimanyi nti ffe abalokole tetusabira mubiri gwafudde, ffe tubuulira njiri abalamu abali awo. Kubanga oli afudde asamira ogenda mukyusiza ki? So okwe kusoomozebwa okusooka. Okwo kusoomozebwa kusooka. Omusajja bamuyita Eriya. Abasamize abaali basinza Bayaali bwe beepika okumusisinkana yateekawo enjawulo n'agamba nti kaakati tugenda kukuma omuliro wano era mukole ebyoto bibiri, tuteekeko ente mufukeko amazzi. Bayizawo ekyaba Bayaali tebasaako n'amazzi. Naga kati Katonda anayanukuza omuliro yanaaba Katonda omutuufu. Katonda bw'akugabulanga kye bayita omusamize. Waliwo omusamize yabadde yeepika n'agamba nze bayita abalokole tukume ekyoto anaalinnya mu muliro. Nze ne mmugamba ekintu kimu omusamize oyo ajje tukole endagaano bwe gumwokya sivunaanibwa. Nembawa ennaku kubanga ffe ku Lusedi yaffe etandika 17 omwezi gw'omukaaga mpaka 23. Nembaga abalondemu olunaku olwo. Vidiyo etambudde esukka ne bantu emitwalo 15. Sinnalabayo omusamize ankubira ssimu ajje tusisinkane kubanga ffe twasazeewo ekyoto ffe tugenda okukikuma. Ate ne ŋŋamba nti omusamize ono tuteekwa omuyiwako petulooli tulabe ekiwanuko ono gw'atenda oba alina amaanyi. Bw'anaamala okulinnyamu eddakiika 5 ku muliro gwe tukumye naffe abalokole tuguyingire. Sinnafuna musamize yenna agamba kanzije n'eyakyogera. Kati Katonda akugabudde omusamize oyo n'olemu omugamba nti lwaki toyatula obulokozi. Nze Maama Fiina ayinza okuŋŋamba okumusabira era nsooka mugawanika emikono yatula Yesu okkiriza okulokoka nti ye oba nedda. Ekyo Bugingo kyamulema kwe kusoomozebwa okwasooka. Okusoomozebwa okwokubiri Bugingo kwe kukkiriza abasajja abasiraamu okuyingira ennyumba ye ate ne balomberamu n'edduwa. Naye ng'abadde atugamba nti bano abagenda okugatta eddoboozi erimu basobole okuwuliziganya ne gavumenti babi nnyo era baakola kikyamu. Bugingo oyo azze ayogera ebintu bingi. Yagambako okusoma kikyamu essebo era okusomozebwa okwokubiri Bugingo kwe kukkiriza abasiraamu abakkiririza mu Allah ate nga Allah n'omubaka we Muhammad bawakanya Kristo Yesu ne Katonda wa Bayibuli. Abawasa abakazi abana nanti Bayibuli yine esomesezza bulungi ffe katwetegereze Bayibuli kubanga yegenda otusomesa ne Bugingo tayina nnyo wajja kwekwasiza. Bayibuli yine eyogedde bweti Yokaana ekyokubiri essula esooka olunyiriri katuve ku lw'omwenda.
buli muntu ayitirira n'atabeera mu kuyigiriza kwa Kristo talina Katonda. Abeera mu kuyigiriza okwo oyo yalina kitaffe era n'omwana. Olw'ekkumi, omuntu yenna bw'ajjanga gye muli n'ataleeta kuyigiriza okwo okwa Kristo, aze gye tuli taleese kuyigiriza kwa Kristo, temumusembezanga mu nnyumba so temumulamusanga, kubanga amulamusa assa kimu naye mu bikolwa bye ebibi. Eyo ye Bayibuli gye tusoma. Kaakati Bayibuli ekugambye omuntu yenna alina okuyigiriza kwa Kristo oyo yalina Katonda. Amakulu gali nti omusiraamu tabeerangako ne Katonda omulamu. Era lw'ensonga lwaki obusiraamu n'abasiraamu Allah ne Muhammadi bawakanya ebikolwa byonna ebya Bayibuli. Bawakanya Kristo ne bawakanya kitaffe yakola eggulu n'ensi. Ate gwe n'obasembeza mutuule ku mmeeza mu ddiiro. Bayibuli egambye oyo alina okuyigiriza kwa Kristo yalina kitaffe n'omwana. Era omuntu yenna bw'ajjanga gye muli nga talina kuyigiriza kuno, alina kuyigiriza kuli okwa Muhammadi, temumusembeza yadde mu nnyumba yammwe n'okumubuuza totawaana. Era oyo yenna amusembeza n'amubuuza aba assa kimu naye. Kaakati kitegeerekese nti bugingo assa kimu n'abasiraamu abanaddiini. Bugingo alina byakola ebifaanagana eby'abasiraamu. Ate nze simwewuunya, kubanga nze seewuunya. Bugingo ono nno gw'olaba yasooka kusembezera omusajja bamuyita gundi Seeka Umaru omulogo. Era saalabako ng'agamba nti Umaru weetaaga Yesu lokoka. Bugingo ono munnaye tukusabira naye ebigambo by'obadde otugamba ebbanga eriise ndaba nga abivaako. Waliyo abakukubira engalo naye Bayibuli tekkubira ngalo. Ye kulaba ayonoona. Kaakati nze mbadde nsuubira bugingo okukwata abasajja abo n'abagirayo Bayibuli n'abagana naye mukimanyi nti bwe mutalokoka mugenda mu Geyeena. Kubanga Bayibuli esomesa etya, nze kenkulage Bayibuli etusomesa bulungi nnyo bwe twetegereza ebigambo bino. Olira bulungi. Bayibuli etusomesa bulungi Yuda njagala kutuukawo mangu nnyo twetegereza ebigambo ebikulu bwe biti ebyewuunyisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yuda katufune ekitabo kya Yuda 1:25. Yuda 1:25. Yuda ejja kubeera Yuda essuula 1 olunyiriri olwa 23. Bayibuli egamba nti mubalokolenga nga mubakwakkula okubajja mu muliro. Ye Bayibuli. Kati Bayibuli eno bw'ejja n'eyogera ebigambo oba eyogedde ekigambo bugingo nga si kyoteekako essira. Nze bugingo mulabyeko ne muwulira nga avumirira era n'alaga nga okwesembereza abanaddiini ekyo kibi nnyo 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 nnyo, naye gwe otuuse n'obbatwala mu nnyumba. Oba bugingo yasiramuse? Ate bugingo looza kiyinza omulemesa? Nze bugingo kasita yagamba nti omukazi ne bw'aba yakola kibi ki, omukazi oteekwa omwetondera, oteekwa omusonyiwa, ne muddiŋŋana ne mugenda mu maaso. Naga tewali kibi kyonna ekibagaana okusonyiwa. Ne bukya bugingo n'agamba nti Katonda ne bw'amuyimirira mu maaso
oba Yesu n'amuyimirira mu maaso tasobola kuddiŋŋana na Teddy. Nze ne nkakasa nti kati bugingo mulala. Ayinza n'okusiramukira awo kuba abakazi ate okusiramuka obusiramusi abakyala alina babiri. Kaakati gwe sooka ombuulire ku mateeka g'obusiraamu bugingo ki kyatakola? Alaye katanywa. Okakasa otya? Kubanga omusiraamu asobola okugenda mu kiraabu. Abudumulasi tabeerayo mu kiraabu. Aluna mu biru tabeerayo. Hajjati Sofia Nantongo tabeerayo. Ono Kingisha Saka simanye ye Kingisa musajja musiraamu. Tabeerayo. Nze bugingo namulabako mu kivulu kya Minsaki ng'ali n'emakula. Eriteeka alimenya. Alina abakyala babiri. Bugingo yayimirira n'agamba nti Bugembe balanze ekivulu ne ku lediyo ez'abalokole n'aleeta abayimbi abatali balokole era n'emyenge gyaliyo ne bukya ne yeerabira kye yayogedde n'agenda mu kivulu kya Minsaki nga naye abayimbi abayimba tekuli mulokole. Ne ku meeza ye nga kuliko emwenge giri awo gwe bayita bugingo. Bugingo n'agamba Pastor Bugembe kibi nnyo okusembeza abatali balokole kubanga Maama Fiina yakwata ssente n'aziwaani Bugingo n'aziwa Bugembe. Bugingo ne bukya n'aleeta Nicky Wine Katuuti. N'aleeta Ssekawumalu. Nicky Wine gwe njogerako Nicky Wine mwennyini. Ate wayita ebbanga ttono ku Katuuti kennyini n'aleeta Ssekawumalu. Omusamize yennyini nnyini n'amuwa omuzindaalo nga tazze kulokoka naye ng'ajulira ebikulu n'ebyamaanyi ebiri mu bugingo naye ng'ate akyasamira. N'amaliza n'aleeta ne David Lutalo. Nze nina ebintu bye neewuunya ne ŋŋamba abooluganda bano kubanga ffe tulaba ng'Eriya ababbayaali bwe bajja waaliwo enjawulo eraga Katonda omulamu. Naye bugingo ye bano abajja gy'ali ye talina bw'abalagirako ku Kristo. So kati omusiraamu bw'ajja mu ddiro ly'omulokole Pastor n'asabira namwe n'ayita edduwa kitegeeza ki mu bulamu bwa aba akuwangudde omusiraamu n'alombera edduwa ewakaawo. Kati ke nkubuulire kino. Musa bwe yali mu maaso ga Falaawo waaliwo abasamize era baalina emiggo ne Musa ng'alina. Musa n'asuula omuggo wansi ne bali ne basuula. Ku miggo gy'abali n'ogwa Musa guliwo ogwamira egy'abali. Ogwa Musa. Kaakati omulogo n'omusamize basobola okujja gy'oli. Naye wateeka okubaawo akabonero akalaga nti Kristo Yesu ali waggulu ku bo. Nti mwali mu nju yo. Naye bwe baba nga bo be bakusomera n'ekyawandiikibwa ne bakugamba weetaaga nnoonyweza ekyawandiikibwa kino nga balaba okivuddeko. Omusiraamu yennyini n'agamba nedda ssebo tulaba obula weetaaga onyweze ekintu kino. Gwe wakiteekawo wali. Gw'omanyi kye kitegeeza igwe yandibadde abuulira bano bakkirize Yesu. Ate bo ne basanga nga mu nju yo mulimu ekyawandiikibwa Katonda bw'atyo bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'owaayo mwana we buli muntu amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Katonda teyatuma mwana we kusalira nsi musango naye ensi erokokere ku ye ng'ekyawandiikibwa tugambe kye kiri mu nju yo. Kaakati omusiraamu ye n'akikusomera n'akugana ye kinyweze tulaba obula. Abasiraamu bazze kusomooza bugingo ewuwe. Era ekyo singa yakitegedde kubanga kati Katonda amubanja okutereera. Bino bonna bwamuwa bubonero. Ekyawandiikibwa ekyo
ku bantu abaagenze wa Bugingo ng'abatulagane ku TV ye tewaliwo yakimusomedde n'amugamba kinyweze okujjako omusiraamu we bakugambira nti kinyweze kitegeeza otandise okubula. pasita abasiraamu betwogerako tebabadde basiraamu aba bulijjo babadde abasiraamu betwandiisa abakukuutivu mu busiraamu nga bambadde n'ezijuuba amakanzu gaabwe ago n'ebitambaala ku mutwe ne batuuka mu maka nekisokola ne balombeddwa ekintu kinkyayeewuunya naati kaakati nze kenkulaga nze nali musiraamu nendokoka bwe ndokoka bangoba ewaffe tebeesembereza bakafiiri newankubadde abasiraamu be bakafiiri ssuula ya 9 aya ya 74 bw'okkiriza obusiraamu okaafuwala ssuula ya 5 surati Al-Maida aya ya 68 Muhammadi bye yajja nabyo okuva eri Allah bikaafuwaza bwe lugambo bajja kulunoonya balukebiriyo Kurani ate nze nzibawadde surati Tawba eba ya 9 aya ya 74 ne surati Al-Maida ya 5 aya ya 68 bagisome. Muhammadi buli kye yajja nakyo kikaafuwaza ate ne kitwala omuntu mbonoonefu kitegeeza akkiririza Muhammadi yabeera omukafiiri yabeera ate waliyo aya yonna egamba nti omukristaayo mukafiiri ate lwaki bo bakituteekako nanti kaakati ekyo kye bayita obutamanya naye waliwo omusiraamu eyali asomyeyo aya ng'egamba abakristaayo bakafiiri kati obanga ffe twava mu busiraamu ne batugoba igwe sooka weebuuze batuuka batya bajje balombera edduwa mu njuyo gwe pasita singa yagadde kusinkana basiraamu bano yandibadde abasinkana kati agende mu maka g'abasiraamu ayimirire atandika okusomera mu bayibuli mu ddiiro lya imaamu eddiiro lya imaamu temulina nte muli mu mikeeka akwate bayibuli abagamba ate kaakati mmaze okusoma njagala kubasabira muwanike emikono oba ku benyinini abamukyalidde kati ku abalonda omu agendeko kale abagambe nti nange njagala kujja bakyalira bamuwe omuzindaalo Bugingo yeetaaga okudda eri Katonda naye tukusabira tetukusalira musango naye ebigambo bino bw'oba obiwulira ddayo mu kisa ekyasooka. Olina kyobadde oyogerako nti yali asinga okuwakanya etteeka ly'okuddayo okusoma. Bugingo yennyini yavaayo era ku TV ye kwennyini n'awakanya kubanga waliwo etteeka eryajjanga abasumba baddeyo basome. Baiza musumba Sserwadda yali akisomesaako naga annaye mwandizeeyo ne musoma ne mufunayo okwo ku certificate kubanga jjukira mu bulokole Yesu alokola omuntu oba yasoma oba teyakola ki era bwe twetegereza mu byawandiikibwa tujja kulaba Pawulo yali muyivu kyokka ate ba Peetero tebaali bayivu era ye Katonda bw'aba akozesa tasinziira ku buyivu Katonda bw'aba akozesa omuntu tasinziira ku buyivu kubanga ebintu bya Katonda ate si bisome. Kaakati kenkuwa ekyokulabirako omuzimu gusobola ottoga omuntu naye dokita omuyivu tasobola kujjanjaba muzimu. Omuzimu bagoba mugobe. Kati yenjawulo eri ku Katonda. Katonda gwe tubuulirako teri yasobola kusomesa mubbi n'aleka obubbi okujjako omuntu ng'ategedde Kristo n'alokoka. Kristo yekka y'alina obuyinza obwo n'ebigambo ebyo ebikyusa omuntu n'aleka obubbi. Kaakati nti Kristo ye tasosola mu bantu Baluumi 2:11 tasosola mu bantu. Kati bw'aba tasosola mu bantu ye asobola okukozesa omuntu yenna oba yasoma oba teyasoma. Naye ate bwe tutuuka mu soso yate eno waliwo we kyetaagisa okusoma nga bw'olaba bw'ensoma ennyiriri wano. So okusoma tekyandibadde kibi? Si kibi, kyongerako ggwe. Kati waliwo amawanga g'ogenda okugendamu nga tebakozesa Luganda. Era bw'obanga ggwe towasoma kigenda kwetaagisa ofuna vvuunula eyasoma.
kakati Serwadda nagaanayi abasumba bandizeeyo okwo ne bakola ki Bugingo n'akibuukira n'agamba olaba Yesu yakozesa ba Peetero nga tebaasoma abo baagala kwonoona obulokozi Katonda akuyitanga bwe yakola ki ne wayita ne ebbanga ttono ne bamutikkira yajja na kutikkirwa n'akivumirira ate ye eri ali mu kukikola ng'avudde mu Professor Kayiwa International University Namirembe Road ku Kintu bajja Kintu Professor Kayiwa International University ate munnaye bw'aba avumirira nga n'engalo bakuba n'ogaba n'oba baliko ki abantu yabawunza Musumba kati pastor singa yabadde ayagala okusinkana abaseeka abo yandibadde abasinkana wa we watuufa okusinkanira abaseeka bayina ki tebadde kyebaze nakyo naye baze nanti Bayibuli egambye omuntu ajja gy'oli ayina kuleeta Kristo balina Kurani nati Kurani ne Bayibuli bitabo bya njawulo kati Bugingo asobola okusala embuzi abasiraamu abo ne balya ate omukafiiri tebasobola kulya nze kyova olaba sirya mu maka g'abasiraamu nange sisobola kulya bye basaze nga tekuli linnya lya Yesu anti asala nagamba nti bisimira ate nze ndi wa bisimira so kaakati Bugingo bw'abanga olwaleero takolagana n'abasumba era ng'abavumirira amaanyi yagajjeewo okukolagana n'abasiraamu nga nabo bannaddiini ne badda ne mu nnyumba yo ne bakuwanisa emikono ne bakulombera edduwa nti bazze musaasirako ku byamutuukako kyekyasoose ekyokubiri kutabagana kwenkolagana era oli eseeka omudde ng'asabira enkolagana yaabwe lwaki tebagenze ku kyaki ate awo kyesitegedde bandize ku kyaki ozalabye nga meeting nkulu nnyo n'agiteeka ewaka kankubulire kino Bugingo ayina kyaki abantu abaagala okumusaasira bandibadde bajja ku kyaki si Musumba era mu kumusaasira okungi ne batuulako ne mu saavisi ne beewuunya Katonda awonya amasasi ne beewuunya n'abawa n'obujulizi yabalaze ku biwundu abagenyi baajulidde abiwundu ebyokusimu ndowooza yabawadde ate byakusimu kati kenkubuulireyo ekintu kiri kimu nze kyempulidde mu katambi nga bamuwaana olw'enjiri ennungi gy'ababuulira etalokola egaanye okubalokola enjiri bagiwulira nti tebalokoka tebalokoka tebaagala kumanya naye nga ggwe oyagala okumanya nze nina gye mbadde asiraamu ne bampaabira ku poliisi nali emala bba wano ne bampaabira n'ebbaluwa ya poliisi njirina ebigambo bye twogera tebaagala na kubiwulira naye bano bamugamba munnaye ate ggwe wasukkulumye aye ne bamala ne bamugamba naye olunyiriri luno lwe wateeka ku kisenge awo weetaaga okwenyweza oluvaako tulaba oluvaako okay mu bufu obwo era wiiki yemu eno pasita tumulabye nga agenda maaso n'okukolokota abakulembeze ba Nuupu yasinze nnyo okwesigama ku Ssenyonyi nti abazungu bamutendereza nnyo era ne bagamba bagenda kumuwa obukuumi oba omwongera obukuumi simanyi ekintu kino Bugingo kyavuga ekyebisiyaga simanyi lwaki obwongo bumugamba nti kiri mu Nuupu ekibiina kino kyakabeerawo emyaka tekinaweza myaka bwe kiba kiweza emyaka emingi 3 ebisiyaga tukuze tubiwulira mu masomero mu biki paka n'olwaliro simanyi lwaki alowooza nti nno Nuupu yeyina okuba nga yeri ebisiyaga ekisookera ddala Bayibuli etusomesa mu Bakolinso ekisooka essuula egenda kubeera ya 6 olunyiriri katuve ku lw'omwenda n'olw'ekkumi Bayibuli egamba nti oba temumanyi ng'abatali batuukirivu tebalisikira bwakabaka bwa Katonda temulimbibwanga newankubadde abakaba newankubadde abasinza ebifaananyi newankubadde abenzi newankubadde abafuuka abakazi newankubadde abalya ebisiyaga
newankubadde ababbi newankubadde abeegombi newankubadde abatamiivu newankubadde abavumi newankubadde abanyazi tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Ekyo kye kisooka. Bujingo nga tannaba kulumba bannuupu naye yandibadde ayawukana mu kikolwa eky'obwenzi ekiri wakati we ne Makula. Kubanga Bayibuli eyogera mu Makko essuula ya 10 olunyiriri olw'11 ne 12. Bayibuli egamba nti omuntu yenna bw'anaagobanga mukazi we n'awasa omulala ng'ayenze, n'oyo eyagobebwa bba n'afumbirwa omulala anaaba ayenze. Era n'omukazi bw'anobanga ew'omusajja naye anaabanga akoze eki? Bw'anaafunanga omulala. So n'olw'ensonga eyo obwenzi Bayibuli bweyogerako kwe kubeera ng'okola ki? Obuvaamu. Wanga Bayibuli eganga tonnaba kutunuulira kantu ka liiso lyoli naawe sooka wejjemu akako. Ekyokubiri, omuvumi n'omwenzi n'omuli w'ebisiyaga n'omutamiivu bagenda mu kifo kyekimu ye Geyeena. Bonna boonoonyi. Bonna boonoonyi. Kaakati sooka oggyemu kamwako okuvuma n'obwenzi bweyambule olyoke obuulire enjiri entuufu eya Kristo. Ekintu ekyokubiri, Nuupu nze kye nnyinza okuginenyako kubanga Nuupu buli munnayuganda yali agisanyukidde. Abantu abagirimu bonna ba myaka gyaffe. Naye statement eyo eyakoleddwa kubanga mu kusooka adde balaga nti sipiika bamutaddeko obukwakkulizo, si bwebwo? Obutadda Bungereza. N'aba Nuupu ne bavaayo mangu nnyo ne batugamba nti obukwakkulizo obwo bwavudde ku mabaati g'Ekalamoja. Naffe engalo ne tuzikuba. Naye tugenda okwetegereza statement eziva mu lukiiko nga ziraga nti bavunaana sipiika olw'etteeka ery'ebisiyaga. Newankubadde ebisiyaga byabeerawo dda n'obwenzi bwabeerawo dda. Olira bulungi. Naye mu Nuupu mulimu abakulembeze nga balina abakyala, si bwe kiri? Waliwo asanyukira ng'oli ayagadde mukyala w'omuntu omu kwabo? Tewali. Kati leka mbabuulire kino, ekikolwa eky'obwenzi nga wagenze n'oweebaka ku muko omusajja, poliisi bw'eba teri kumpi oyinza okufiirawo awo. Oli n'akutta. Kati gavumenti ya Bungereza evunaana sipiika n'abalala be yataddeko obukwakkulizo olw'okuba nti baalinyirira eddembe ly'obuntu ne bawera kye bayita ebisiyaga. Oba ompulira bulungi? Kutegeera. Eyatandika obufumbo si ye Katonda? Ye Katonda, muntu suku Eden. Era nzikiriza nti Bobi Wine alina omukyala n'abaana. Ffe tetulabangayo musiyazi ayina baana nga abajje mu kusiyaga. Era n'abalina abamu ku baana basooka kuzaala ku mwami n'omukyala. Si bwe kiri? Kati etteeka bwe limala okuvaayo nga Nuupu atengekkiriza nti ensi yaffe eyina mmoto egamba nti ku lwa Katonda n'ensi yange. Kitegeeza ensi yaffe eri ku musingi gwa Katonda. Ate era ensi yaffe tewagira bugwenyufu. Ku nsonga y'okutwala obukulembeze ekyo si kibi. Naffe ffenna enkyukakyuka tujagala. Naye enkyukakyuka ejjiramu ebintu bino. Butya ng'omwana wange gwe basiyaze naye nga tewali tteeka livunaana musiyazi. Naye olwaleero singa omwana wange bamusiyaga nina etteeka kwe nnyimirira. Nuupu nga eyagala obuyinza bwa Uganda eyina mmoto egamba ku lwa Katonda n'ensi yange, yandibadde esooka n'evaayo n'egamba nti ife nga Nuupu Paalamenti ya Bungereza byeyogerako tetubiwagira. Kubanga Paalamenti ya Bungereza si yeronda Nuupu.
era akalulu akalonda Nuupu kali wano. Ate Bungereza tekikyasoboka nti esitule emmundu ezireete wano. Lino eggwanga we liri lirina ebintu bingi nnyo, amawanga ag'enjawulo. Kyova olaba n'olwaleero waliwo eggwanga erimu erisabye obuyambi abazungu nga n'emmundu bazirina, naye nga n'okutuusa leero tebannaba kusitula yadde omujaasi n'omu baliyambe, lye bayita Ukraine. Yo yasabadde obuyambi, bannaye muleete munyambe, omusajja atutta, mujje munyambe. Kati Bungereza bw'ebanga eyagala nnyo era erwanirira abantu, lwaki tesitula emmundu n'ezitwala wali? Ekirala tebabalimba, era nze mbabuulira akalulu bwe munaaba mukyadda ku ebyo tebagenda bali kujja kayingiramu, kubanga buli nsi yeemalirira mu bintu byayo. Buli omu alime lulimbiro. Ate kaakati go olabako Uganda ng'egenda nga Bungereza balonda n'eyingira byeri. Kati n'olw'ensonga eyo aba Nuupu, abakulembeze baffe abali mu Nuupu baveeyo ku nsonga ezimu ng'ezo, badde ku sayidi ya Katonda. Baleme kuwa n'abawogera kyane. Oba obazibye, kubanga singa obanga omukulembeze wa Nuupu tasobola kwogera, kale yayo kubamu ku boogezi b'ekibiina yayogere. Naye yakyogeddeko yadde mu kuziika eyo, kubeera kyavudde kwa Abedi Bwanika ng'agamba simanyi bamugamba ali ebiseera gaalya akola biki, Kyagulanyi n'agamba bannange mukimanyi bulungi nina omukyala n'abaana. Ekyo tukimanyi. N'abalidde ebisiyaga nkugambye waliwo abayina abakyala. Naye ng'ebisiyaga babirya. Wabula vaayo okole statement n'ekiwandiiko kye bayita omukulembeze. Museveni bw'aba agoba omuntu, ekisookaayo kyogerwa n'ekiwandiiko kibeerawo. Ne Bungereza nayo bwe yabadde egoba Anita yakoze ekiwandiiko. N'eddoboozi ne libaawo. Kati omukulembeze kyakola nga yo ku mukutu gwayo, kubanga Nuupu erina emikutu gyayo, evaayo n'ega nedda. Ebirala byonna tubiwagira era enkyukakyuka tugiwagira, naye kino kubanga kati baatulaze ng'omukulembeze gwe beetaaga ye Joel Ssenyonyi naye ayina ovaayo. Fe okumuwagira n'ajja mu buyinza si kye kizibu kyaffe, kubanga Nuupu erina obuwagizi bwayo, naye ate bujja kwesala nnyo ate nga Katonda akiyimiriddemu, nga tebayimiridde ne bavaayo, kubanga gwe tugaanina omukyala ate ng'otugamba gwe tobayinaako buzibu. Kati awo ffe we tuyimirira ne tugaana nedda, ffe tuli balokole, tukkiririza mu Bayibuli eno. So Bujinga abeera mutuufu abalumiriza nti bali ebisiya. Bw'aba akiyimiriddemu ng'akozesa Bayibuli, naye nze ŋŋambye nti ne Bujinga aliko ekyakunenyezebwa, naye atereeze, tanenya bunenya bali, kubanga bali tebakwatangako Bayibuli ne babuulira. Bujinga akwata Bayibuli n'akola ki? Olwaleero nze konkona bwe mba nga nziba ate mba sikyalina busobozi bubuulira babbi, nina kusooka kuleka bubbi. Bujinga ayinza okuba kyayogera kituufu, naye ate ye alemeddwa okutereeza, tagenda tereeza bali balala, ayina naye kusooka kwetereeza. Oyinza kulima wa mulirwana ngewo wazisa omuddo. Kiringa Uganda bwe yali egenda Kongo ekole enguudo ze Kongo ng'eza wano mbi. Sooka otereeza eza wano. So kati Nuupu etegedde ndowooza ekyokola mukimanyi, muveeyo mubere open and clear, mugamba abantu nti ffe stand yaffe ng'ekibiina. Bobi Wine yali mbazungu n'abagamba bannaaye, mwe mutusibyeko omusajja nga bw'ayogera ebigambo ebyo bw'aba ayogera ne ku kino nti affe bannaaye obuwagizi tubwagala, naye kino kyo nedda, kubanga ffe eggwanga eryaffe liyina mmoto ku lwa Katonda n'ensi yange. Ekitegeeza okuyina Bobi Wine musajja mukristaayo. Waliwo omuntu eyambuuza ekibuuzo n'agamba nti bw'abanga Pastor Bujinga alumiriza ekibiina n'abakulembeze ba Nuupu nti
bali babisiyaga oba beetaba mu nsonga z'ebisiyaga kubanga babawe ssente n'obuwagizi na biki nangamba abali b'ebisiyaga abo mwogera ku nsi z'ewabweru naye ate ne gavumenti ya Uganda yennyini efuna essente mu nsi z'ewabweru ne Pastor Bugingo munyini afuna essente z'asoma ku mobile money ne account na biki ezijja yakakasizaawo nti abazimuweza si basiyazi ne gavumenti nga yo ekakasizaawo nti ssente ze yeewola na buli kaseera n'obuyambi bw'ejje bwe lusiziva mu basiyazi kaakati ekyo nakyayina naye kyetegeera bw'ati nti bwe kiba nti abasiyazi be bawa gavumenti ya Uganda ssente kaakati ate lwaki bagiteekako obukwakkulizo ssente nnyingi nnyo gavumenti ya Uganda ze baggaddewo oluvannyuma lw'okuyisa etteeka eryo ne baga tetujja kuddamu bawa ssente era ne gavumenti ye Uganda neega kale mubeere ne ssente zammwe ekyo kitegeeza ki nze ekintu kye nandisabye ow'ekitiibwa Bobi Wine oba mwami Kyagulanyi buli lwogenda mu nsi z'abazungu nga ye bw'agamba nti tuggalawo emikutu kigenda viirako bannayuganda okubonaabona kubanga yo gavumenti tegenda lemwa kukola byayo naye abadde awo omusolo gwa 6 ngenda kuwa gwa 3 nati gyebadde jja waliwo ebintu ebimu abavuganya bye balina okusooka okutegeera nti ekyo bwe kigwawo nga bw'olaba ekirwadde bwe kyajja wano ffenna twenyigiramu era ne tunaaba engalo ne tugula obukookolo tuleme kukola ki kulwala waliwo ebintu ebimu ng'ogenda kukikola naye nga kigenda kunyigiriza n'ono asembayo olwaleero gavumenti ya Uganda bw'eba eyagala ssente oba zikola byezirina okukola oba tebikoze bagenda kwongera musolo ku ggwe kubanga weebadde ejja tekyakola ki ekyokubiri gavumenti ziri bwe zibanga zibadde ziwa Uganda ssente batunnyonnyole babadde bazituwa kuwagira bisiyaga oba badde bazituwa kuyamba bannansi ekyo nakyo tukitegeere kubanga kati awo kiba kitegeeza gavumenti tezikyayina musango babadde balya ssente z'abasiyazi kati basazeewo zireka kati naawe abavunaana nti abazungu badde babawa ssente olwo ate kiba kimaze okuvaawo kubanga omusango gusaliddwa naye nze kye nandigambye nti abazungu bawa abantu ssente bayambe abantu si ku bukwakkulizo abasiyazi babaddewo ne Katonda abamanyi gye bali naye ate tebagenda mu ggulu ye yateekawo ekkomo Bayibuli ye yabagoba yagamba abo tebalirinnyayo kaakati ffe ng'ababuulizi b'enjiri tubalabula ti munnaye nno bino bikola naye bw'ova mu bulamu bw'ensi eno mu ggulu tojja kgenda kati yo gavumenti egenda kukola amateeka gaayo nga yo Bungereza bwegalina nga balya neene eyina agaayo nti tebijja kuliibwa wano era olwaleero ekirungi ekiriwo kubanga luli abaana babadde babalya ebisiyaga nga toyina gyojja waaba teri tteeka kati nnina obusobozi w'obiriira omwana wange era nenkumanya oba ngenda kuggulako omusango abasiyazi kye batya kubanga luli badde babirya nga teri abavunaana olwaleero omwana wange bw'abiriibwa awo nno tuba tugenda kuttunka etteeka weeriri Susan Makula yagambye nti waliwo abantu abamuleetera ebirooto nti oli naloose kino nakuloose genda olimeko ku bijja byewammwe nakuloose wano oli mu kifo kikyamu nakuloose naye nga abantu abo tebalina mwoyo mu bo nga waabalaba kiti kyerere embazzi zaabwe nga zaagwa dda mu mazzi omuntu ate alina mwoyo atasobola mweta amawulire ga bwa Katonda nanti kati omuntu bw'ayogera omwoyo emyoyo mingi ogwa kwa Katonda nati bamuyita Holy Spirit naye nze omuntu bw'aŋŋamba nti alina omwoyo simuwakanya
kubanga waliyo omwoyo gw'obubbi, waliyo ogw'obwenzi, waliyo ogw'obulimba, waliyo egyo gyonna myoyo. Ffe Bayibuli egamba bweti, katwesome twetegereze. Bagalatiya essula egenda kubeera ya 5 katugituukemu mangu nnyo. Abagalatiya essula ey'okutaano katuve ku lw'16. Bayibuli egamba bweti, naye njogera nti mutambulirenga mu mwoyo. Kale temutuukirizanga kwegomba kwa mubiri, kubanga omubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo, n'omwoyo nga guwakana n'omubiri, kubanga ebyo byolekanye. Mulemenga okukola ebyo bye mwagala. Naye bwe muluŋŋamizibwa omwoyo temufugibwa mateeka. Naye ebikolwa by'omubiri bya lwatu bye bino: obwenzi, empitambi, obukaba, okusinza ebifaananyi, okuloga, obulabe, okuyomba, obujja, obusungu, empaka, okweyawula, okwesalamu, ettima, obutamiivu, ebinyumu n'ebiringa ebyo. Nsooka okubabuulira ku ebyo nga bwe nasooka okubabuulira nti buli akola ebiringa ebyo talisikira bwakabaka bwa Katonda. Naye ebibala by'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza, obuwombeefu, okwegendereza. Ku biringa ebyo tewali mateeka. Naye abo aba Kristo Yesu babeera wamu mu mubiri gumu n'okwagala n'okwegomba kw'omwoyo. Kaakati njagala kugamba ekigambo kino. Kati Makula apimira wa abayiriko omwoyo omutukuvu ng'ate ye ekikolwa kyakyalemedde mu Bayibuli kyekyawa? Eky'obwenzi. Kankubuulire kino. Ekisookera ddala Bayibuli etugambye n'okwesalamu. Makula yaleetera amaka ga bugingo okwesalamu. Kituufu ekyo kyo. Bayibuli negamba abakola ebiringa ebyo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Kaakati twandibadde tusooka kutegeera obwakabaka bwa Katonda obugendamu ki ky'olina okubeera era ki ky'olina okukola. Eno Bayibuli eyina ekkubo lyetusomesaako. Era nze njagala kugamba omukyalo oyo yandibadde n'okwogera tayogera, naye lwakuba kino kyalina okumanya nti bw'obeera ku nsi osobola okukola ebintu byonna, naye ku lunaku luli nga bamaze omusiba akaba, omwoyo gwe guvudde mu mubiri, ajja kuba talina kyasobola kukola. Kati olunaku olwo olulowoozangako nnyo mukyala Makula n'abalala abalinga oyo. Naye nno Makula aga nti obufumbo obwalimu Katonda yabumuwa. Katonda takubagana na byawandiikibwa, kubanga Bayibuli egamba bweti. Katusome Bayibuli. Bayibuli egamba bweti. Timoseewo ekyokubiri essula ya 3 olunyiriri lwa 16. Bayibuli egamba bweti. Timoseewo ekyokubiri egamba nti buli kyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda, kigasa olw'okuyigiriza, olw'okunenya, n'olw'okunenyanga, olw'okutegeezanga, olw'okubuulira okuli mu butuukirivu. Omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. Kaakati ebyawandiikibwa bino bye bituluŋŋamya Katonda. Katonda talina kyagenda kukola nga takuluŋŋamya ng'asinziira ku kigambo kye. Bayibuli ye. Kaakati ebyo tusobola obyogera, naye ekigambo kya Katonda kyogera ki? Kubanga Bayibuli etugambye nti ekigambo kya Katonda mwe muli okuluŋŋamya kwa Katonda. Kati ne kitegeeza nti Makula mulimba. Nebyayogera atabitegeera agatta bigatta. Abigasse. Okay. Kati nga twagala okufundikira, twagala okufunzafunza. Abasiraamu bano abakyadde ewa Musumba era ne bamulombera edduwa.
bwe baba bava mu maka ago baleka ki? Baba balese mu mukisa? Baba bakuwangudde. Era Musumba essaawa zino yeebalanga ayina akyali omusajja w'amaanyi, yeebalanga yasiramuse, yeebalanga ki? Asobola kati kenkubuulire, waliwo omusajja ali mu Bayibuli bamuyita Samusoni. Samusoni yali w'amaanyi nga tannaba kokkereziganya n'Abamisiri. Era olunaku lwe yatandika okukola omukwano n'omuwala gwe bayita Derira, awo olugendo lwe we lwatandikira, naye teyakimanyirawo. Naye ebiro byatuuka ebyama bye byonna ne bitandika okutegeerwa omulabe Sitaani. Nga Derira atwalira bali eri. Kaakati leka nkubuulire kino. Bujingo lwaki wali we yatandikira mu mwoyo baali tebamunoonya? Nange simanyi. Kubanga yalina ekyenjawulo ekitamala gasemberezekeka nga toyinza kumala gamusemberera. Yaliko entiisa ya Katonda. Yaliko entiisa. Kati takyalina. Era nze nzijukira olunaku lumu Bujingo oyo Abasiraamu baamuvumirirako nnyo. Naye olunaku Bujingo lwe yayokya Bayibuli, Abasiraamu lwe baatandika okumwagala, omulundi ogwokubiri Bujingo lwe yawasa omukazi owookubiri. Era lw'ensonga lwaki bagaye enkolagana yaffe leke yeeyongere. Olw'ebikolwa ebiringa ebifaanagana. Era basobola n'omuwaayo omukazi omulala. Nze nawulirako nga yatabukira oyo gundi Makula. Yamutabukira. Era Makula n'avaayo n'agamba, omanyi omwami wange bwe tubeera ewaka muwombeefu nnyo, naye bw'ajja Katuuti tosobola mbiwulira awo. Ne ngamba kati embeera etabuse eno. Bayinza omuwa haki ey'okusatu. Leka nkubuulire, omuntu asobola okulinnya Akatuuti nga kye yayita ekibi leero kyatambuliramu, omuntu oyo omutyanga aba muzibu. Ate ng'era akimanyi nti kibi. Omuntu oyo aba muzibu nnyo. Omuntu asobola okuyimirira naga saddaaka ya Richard n'eya Yesu binaamaliriza ekkanisa eno. Omuntu asobola okugamba nti mwategedde Good Friday eno weggwera enkeera musingi. Era mwabakkiriza abali wano, oba onoosabira waka oba tunaaba, naye omusingi mbalayirira gugenda kutandika. Kati omwezi nga mulamba guyise nga tewali kyakoleddwa. N'omwaka gujja kuggwako. Nga tewali musingi gwa Pentagon. Aleka akyetereza ajja gitandika. Okugitandika si kye kizibu. Naye nze nsuubira nti Bayibuli eyogera nti mu Yokaana 8:32 nti bwe munaamanya amazima n'amazima gabafuula abaki? Ab'eddembe. Era Bayibuli eyogera mu Yokaana essula ya 14 olunyiriri lwa 6, Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Amakulu gaakyo okubeera mu Kristo oteekwa okuba n'amazima n'olyoka oweebwa obulamu. Kati bw'oba toyogera mazima. Omusajja yakeera ku makyala nti akusaba kwa Good Friday kwa ssente. Yatugamba, kubanga nzijukira omusumba Sserwadda yasasuzanga abantu 10,000 ennamboole ziyambeko okusasula ku kisaawe. Ne Bugembe naye n'akikolako ziyambeko, n'avaayo n'agamba ate abo bo bakyamu baweereza Sitaani. Ate nga naye yali akimanyi kuba naye enkuŋŋaana azikola, ate naye yaliyoko munda. Ye yagamba nti agenda okukola olukuŋŋaana buli kimu kiba kyawedde. Yaba yabijje mu ggulu ne bituuka. Kati ekyanneewuunyisa ennyo kwe kukola kye bayita Good Friday. N'agamba nti kino tubadde tetukikola, naye ku mulundi guno buli agenda oyingira agenda kusasula, naye nga waasasula ekifo baakigula dda, baasasuza be baagula ekifo. Naye ali mu kubasasuza. N'omuwendo yagubagamba yeetagayo wakati w'obukadde 7 n'ekikumi. Naye ng'ataasaba obukadde 7 n'ekikumi, yakwata miliyoni 10 n'aziwa gavumenti. Kati era tunatera okuddamu omulaba ng'akutte miliyoni 10 azimbye omuzikiti. Kuba kati Abasiraamu bano bazze
okuteekawo enkolagana olwedde bamusabidde ne Saala n'agikkiriza. kitegeeza singa babaako omuzikiti gwe bagala okuzimba ne bamutuukirira mwetegefu okuzimba omuzikiti. Ate kati olowooza bugingo ekyo kimugaana? Bugingo kimugaana? Olaba okwata miliyoni 100 n'akwata miliyoni 10 n'aziwa gavumenti. Nga gavumenti gwaziwa bagiwadde eddagala lya bwereere okuva Denmark mawanga g'abazungu liyambe bannayuganda lya bwereere. Gavumenti neeremererwa okuwa bannansi emmere. Olira bulungi nga kyokka kyeyina okukola. Nga kyokka kyeyina okukola. Gavumenti emmotoka zeeyagala okuyambako nakati tetumanyi we ziri. Yazisaba ne bazireeta emmotoka. Gwe waziri ozirabyeko ku Gombolola. Zama project ya COVID bwe yagoba zaddawa. Kati gavumenti eyo ng'oyina abakkiriza abakuŋŋaanira ewuwo nga n'ekikumi mu nju tekiriimu tebayina mmere n'olema oggula emmere ogisse ku kyaki oyite abantu be bennyini abateesobola ogibawe n'owa gavumenti. Gavumenti gy'owa ayinza ba abantu be mu kyaki baali bo bali seefu nga balina emmere nga n'ekkanisa yennyini tennayimiriza musingi. N'okwala miliyoni 10 n'ozigabira gavumenti. Musumba nga tumaliriza omuntu omulokole yandibadde akolagana ate n'omusiraamu. Enkolagana ye n'omusiraamu tugeze oli mu famire gwe walokoka ne famire yo wava mu y'abasiraamu. Enkolagana yandibadde etya n'abantu abo okwewala kusika omugwa n'okubagana mu mirimu ne mu mbeera mwe tutambuliza. Enkolagana y'omulokole n'omusiraamu kwe kutwalira omusiraamu amawulire amalungi. Nsobola okugulako mu dduuka li naawe n'ongulako. Naye ate enkolagana y'omulokole n'omusiraamu kigambo kya Katonda. Musobola otuula ne mugabana ekigambo. Bano ababiri oba bano abawerako abatudde mu ddiro lya bugingo babadde enkolagana nga ya bwa Katonda. Ate basomyeko bagabanye ku Bayibuli. Bazze kusabira bugingo kubanga bugingo yafuna ebizibu ne bamusabira. Naye Bayibuli egambye oyo ataleese mawulire gano n'omusembeza mu nju yo tomuyingizaamu. Kitegeeza kuba n'abayingire wakiri kwandibaddeko afuluma nga amaze okutoola. Lwaki tebagenda ewa Jamaada? Tannafuna buzibu. Jamaada yali musiraamu. Ne Umaru. Yasaalanga nabo. Lwaki tebamunoonyaako ne bagamba muganda waffe tukujjukira naye watubulako ebbanga ddene. Naye tuzze otunnyonnyole nga wabula. Naye n'abannyonnyola. Umaru mulinde wezana webayira asidi. Umaru ye mulinde eyamuyira asidi yakuba takibiri emirundi 9. Amaze omuyiira. Kaakati bino ebintu ffe bwe tuba tubyogera biri ebintu bimu. Twagala abasiraamu abo bwe baba baagala nnyo bugingo bagende mu saaviisi ye batuule awo. Naye n'abagendayo ate abawa buwi katuuti. Oganga boogera. Oba n'oba mukyazeeko mu mizikiti gyabwe. Omusiraamu ne mu maka gaabwe kino kikubuulira tewali musiraamu asobola kukkiriza bugingo oba omusumba yenna ow'abalokole akyanywedde ne bamukkiriza okusabiramu essaala. Oyingire eddiiro. Yadde okwanjuluza Bayibuli eno. Oyingire eddiiro. Omusiraamu takolaganangako na Bayibuli. Era bw'osanga omusiraamu agibikkula aba awakanya mpakanye. Bw'osanga akolagana n'agibikkula aba alina byamunoonyaamu. Omusiraamu yenna waabeera kuwakanya nti Yesu si Katonda si mwana wa Katonda wabula muddu buddu talina mugaso. Ate mmwe nga Bayibuli esomesa nti Yesu mwana wa Katonda. Ffe Bayibuli etugambye nti omuntu yenna ayigiriza okuyigiriza okutali kwa Kristo talina Katonda. Olwedda muba mwawukanye naye. Musumba siibula abantu ba. Bassebo ne bannyabo njagala kubasiibula nga mbeebaza mwebale kutugoberera. Mutusonyiwa okubeera nga oluusi tubula naye era njagala kubajjukiza bannaye. Kulusedi yaffe esigazzaayo wiiki ntono. Etandika 17 ejja kuggwa 23 egenda kubeera awo. Enteekateeka zigenda mu maaso.
awagira asobola okutuwagira Yes. enjiri nebuulirwa. Bateekereko ennamba bayinza okwala okukubira butereevu. Ennamba y'essimu gye basobola okuyitako okunkubira eri 0773 33 45 51 ne ku WhatsApp kweri omuntu asobola okunfuna. Naye Mukama abatuweera omukisa ayagala okulokoka addamu ebigambo bino. Gamba nti ayi Yesu tuwulidde ekigambo kyo era tusazeewo okulokoka. Sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu ndokose. Genda okuŋŋaane n'abooluganda mugabane ekigambo kya Katonda. Amiina. Kale mwebale nnyo mwebalire ddala bannaffe ababadde batugoberera okuva we twatandise. Nkakasa nti mulina kye mutegedde naffe byatwewuunyisiza nga tulaba abasiraamu egganga nnene mulimu ne district kadhi ate nno nga basiraamu bikonge district kadhi mukulu wa Twale lya Namayomba mukulu wa Twale lya Nansana mukulu wa Twale lya Kira mukulu wa Twale Ismaili ye Kanaaba mukulu wa Twale yabadde n'abakulu b'amatwale abawerako abagenze okubanga bamubuuzaako n'ebirala byabaddewo ne bamulombera ne ku dduwa ne bamusabira. So naffe byatwewuunyisiza nga abalokola entuga y'ebyo biki bino. Ne Musomba asobodde okubanga akuwa ebyawandiikibwa era ndowooza otegedde bulungi nnyo. Ensonga y'olukuŋŋaana lugenda kubeera wano wennyini Kansanga ku kkanisa ya Musumba Konkona. Anabayagadde odwetabamu lujja tandika 17 mwezi ogujja. Kale era tujja tudusa ne ku social media. Otyo naawe anaabayagadde okuluwagira era oli wa ddembe okututuukako n'osobola okuba nga owagira olukuŋŋaana mu ngeri ate era esinga okubeera ey'obwa Katonda. Kale basaba okusubscribinga abatannabakikola then okulikinga no commentinga mutegeko questions zammwe oba ebibuuzo. Next time interview eddako tujja kuba tuddamu bibuuzo byammwe bye muzenga mubuuza olwo n'ebyasigala ebya mukwano gaffe we Canada naye tujja kuba twongera okubanga Musumba abiddamu. Kale mubuuze bye mwagala okumanya ate era musobola okubanga mumanya. Mukama abakuume. Mweraba.